Omululu mu bantu n'omusalo omutono bye binokuddwa nga bividdeko buli bw'enguzi mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Bino biri mu alipooti eyakoleddwa ekitongole ky'amateeka ekya LAPSSNet bwe babadde banoonyereza ku ky'ekituufu ekivaako enguzi. Alipooti eraze nti poliisi n'ekitongole ekiramuzi bye bikola emirimu buli bw'enguzi nga bakozesa mobile money ne busiteshoni obubali okumpi. Kubanga ziraga nti ekitongole ekiramuzi n'ekya poliisi bye bisingayo mukolaga nti biri enguzi. Vincent Sekata agwedde ekitongole kya poliisi ekinoonyeza ku buzibu bw'emisango ategeeza n'ekituufu mu mulimu abali enguzi. Era amaanyi gaffe gonna ge tuliko gakulaba nti enguzi tugifuula lufumu mu poliisi. Mu basirikale abatono abefudde omugano oba abakufudde omuze okulaba nti benyigira mu kulya enguzi. So ripooti eno ababaka abava mu bitundu by'ebizinga baagala wabeewo okunoonyereza ku nsimbi eziri mu bukadde bwa $7. Gavumenti zeewola okuzimba ebifo muterekebwa ebyennyanja ku myalo ekitali gimu okwetoola eggwanga. Ensimbi zino zaali zikunuukiriza $7 million nga za kuzimba ebyuma ebikola ice nga bakozesa ku byennyanja. Bano kuliko Robert Migadde Ndugwa Obwavuma David Mutebe wa South Aida Nabege wekalangala nabala basizira okukola namuli olutudde ku palamenti leero. Nolwekyo buli kitongole era amagezi getusala kulabika nti kikola obuvunaanyizibwa bwakyo. Ye President Museveni anoonyereza lukadi ya NRM Uganda East Andrew Mashu akalulu palala koti okumusazaamu. President yamutadde ku nninga nnyo ebyalekera ku kujja mawulire litawagira kukyusa ssemateeka n'okugyekomo ku myaka yeekyeyeeganye. Genaiza egwire kumbuuza gavana yatukune nja kumbuuza mwatali aha ngenda kumwanjura abagambira nga engalo kuzikokotsire okwata kumanya kukwata habi kwenda kukwataho asasire koreki ate abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu bafulumya olukiiko lubadde lukiddwa abakulembeze b'ekibiina ekya Uganda Local Government Association mu disitulikiti Mbalanga Entabwe evudde ku pulezidenti wa George Mutabazi kugamba nti bakkiriziganyiza eky'okugyekomo mu myaka. This special AGM had an agenda, approved agenda, among which this issue of Article 102B was not part. Embere ne videka abakulembeze okuzira olukiiko n'okumutiza teso kumujjamu obwesige singa tabeetondera abantu ku ddoba bamujjamu obwesige naye tatidde. If they impeach me tomorrow, I am ready. Then they will do another election. Period. Don't even waste time. Can they achieve that? Can they achieve? Babasuuzi bannannyini byuma ebisakasoli n'omuceere mu ndasitule y'Ejjinja beekalakasiza nga balaga obutali mativu obutabeera amasannyalaze kati emyezi 4. Amasannyalaze bagaggyeko. Amasannyalaze batugayita batubalampewo emitene ne tutukugenda. Balombye ofiisi za RDC n'obumeme era abakulu ne badduka mu ofiisi. Baganya okugulawo. Manager atatuma muntu yenna mu indasitule yakujja mu indasitule.